onfuna kati n'omulokole bwe batyo bamutayiminga mu time loop naye nze sibanenya kubanga tobalinako buzibu sibanenya kuba tebategeera okebere wewe yokoleko research ku lw'esandi tojja kusanga muzungu yena ali mu kanisa babeera mu factory babeera mu makampuni baba bakola naye gwe osiiba olekaana kutule njegere linga mukaraka. Disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Nkubuuzaako munywanyi akyekumidde ku mukutu ogwa L40 webali nnyo webali ddala abadde atulindiridde lino n'ebbanga ndowooza tumaze ebbanga eribadde liwererako ddala ndowooza wiiki nga nnamba nga tetuli oba nga tetubadde tetubaweereza naye olw'okwetegekera olugendo luno lwe tuvaako olunaku olwaleero era nga twakomye olunaku lwaggulo twatambulamuko n'omukulu netugendako ate gye bamuzaala okuva lukubiri eri ebyomukomera abadde tagendanga waabwe yawasa omukyala mbu nga bwe yabadde atugamba yawasa omukyala nga bwe mwakimanya mu January nga tagenda eyo yonna nga tamutwalanga naye ewaabwe naye ku luno eno yabadde asazeewo agende ewaabwe. Ensooka neneebaza abatwaniriza bonna awe mu tawuni ye Kagaddi nalaba kyesirabangako eno mwami Matayo tumulaba ng'omuntu oba nga tumulabanga munnaffe naye ate eri oba bamulabanga ki ngena kuba nkulaga vidiyo awo maaso olabe ekyatutuuseeko e Kagaddi kasaba wulidde nti omukulu ayingidde ekitundu kyabwe kubanga twasooka kukola vidiyo era ngeri yali ku TikTok nga nyimpi ne tugibateekamu awo mpola kati bo oba ni abakunga oba bebeekunga ngena kulaga ebifaananyi Matayo nkukulisaayo kyekisookera ddala ate era nenkwaniriza ne ku show olunaku olwaleero. Muli mutya bannayuganda kasubire muli bulungi twakomyewo mukyalo navuddeyo so kati tugenda kuba tukola just wali omanyi ebiseera ebisinga tusobola kubeerawo ne bwaba musirikale atuuka ekiseera ne bamuwamu kaliivu n'agenda empewo n'emufuuwako ati nange nabadde ngenze kwerivansinga oba okwekyajinga so navuddeyo kati saawa yakutunuulira emirimu nga bwe bitambula mu ggwanga n'ekirala ebitambula ensi yonna nagenda okugenda nga waliwo omwana gwe baali bakatanga muddugavu tetwamukolako bintu bingi temperature we zituuse ez'omusana at least kyenalekawo nga nkozeeko kyekimu ku ebyo byali ebyennyonyi okulaba nga ennyonyi tezigwa neyabulako emu Katonda yakyakwatiridde okulaba nga ensi eringa bweri naye bintu bingi ebiriwo era nabadde ngenda kugulawo okutambula kubanga waliwo information eziri wano nga bannayuganda temuzimanyi okugeza waliwo ebitundu ebiri mu Fort ebiri Mbarara ebiri mu Ankole eyo yonna wano mu Buganda Bunyoro Busoga ne eri endala twagala bitabaara era eri wiiki ejja tugenda Fort ku mabere ga nnyina Mwiru so anaaba ayagala okugenda kweyambulula okweyambulula tekuli mu kanisa era bayizawe nga bwembagamba nti nabadde ne mukwekyajinga naddala bano mbu simanyi n'empewo zanemu okutereeza mwe abo ekyamwe kyawedde kubanga ebyo nja kuba nsobola obikolako nga seetagana kugenda ku mazzi so abaana ababeetaaga okutambula naffe we tugenda osobola nabagamba nti okutravolinga kulimu okuupgradinga mind n'emikisa
era ndowooza olunaku olw'enkya tujja kuddamu twongera okunyiikiza empewo n'emikisa n'omuntu tugenda tegeera omuntu bw'alina okubalansinga obutonde okulaba ng'abuwangula. Abamu ebiseera ebisinga we twawangaaliranga ne wano e Kasubi waliwo abawala beemanyi oba abazadde baze nga bakuza abaana omwana n'amukuliza mu ddiini. Omwana bw'omukuliza mu ddiini Katonda n'amusindikira omusajja asooka nti oli muyaaye, n'amuwa owokubiri nti oli muyaaye, owokusatu omwana agenda okuva mu myaka 22 egifumbirwa okutuuka mu myaka 3 ng'ate maama abadde omusiraamu oba omukatuliki oba omulokole ng'odda mu bajjajja. Kati mulimu ebintu Katonda byakola nga gwe bikuyitako buyisi. Oba omwana wo n'atuuka okufumbirwa ng'abagaga yabaleka kankuwa ekyokulabirako. Mu butonde ekintu okusalawo nakyo kintu kikulu nnyo. Okugeza bamugisha muntu ba Kayendo Tafiire mu kusalawo saawa zino be bamu ku bantu betulabanga abalabe baffe baba bimbo balidde nnyo gavumenti baginyonyose oba president nti awangadde nnyo mu gavumenti aveeko. Naye president we yayabakunga olunaku lwe baasalawo nsonga lwaki bali mu bulamu obulungi. Naye abazadde abataalina kusalawo be balimba abaana nti ensi yalimu entalo. Bakayendo Tafiire nga baasalawo. Tunuulira wano waliwo omukyala kankuwa ekyokulabirako Bad Black. Bad Black ye mukyala amanyikiddwa mu Uganda nga omukyala abadde akyasinze okwetunda ate nga yeeyogerera ye president waabwe ng'ate teyeekweka na kwekweka n'akunyonyola nti ne maama nze namuzimbira amaka mu kwetunda ndinya n'ennyonyi biki. N'essaawa ya leero Bad Black omusajja bwe yamugambako nti njagala kukuwasa yasalawo n'akkiriza. Bad Black ne bamukuba embaga, bwe bamala omukuba embaga ali mu maka asinga n'omuwala gwe wakuliza mu ddiini gw'ogamba mbu simanya alindirira omusajja amutwalewo okuwo. Ssaawa ya leero ebintu ebimu Katonda abitomeza butomeza. Gwe tasobola kukola gwe kyoyagala tasobola kukola. Kyova olaba nti nange olumu nsobola okulaba ekintu naye Katonda n'akikwatamu atya. Sobola olaba ekintu kigenda beerawo mu gwa 8 at least n'akyongezaayo Katonda oba n'akirivansing ne kijja naye nga temulina kumanya kubanga omulimu gwange nze ndiwo okubabbirako bubbizi kyenyinza okubagamba ebyo ebiri mu maaso. Naye ate okutegeera mulina okubanga mutegeera nnyo weewaawo waliwo ebijja nga byo biriwo byonna ng'okirabirawo direct naye waliwo ebikomawo nga biri mu ngero Katonda abirivansi nga kyova olumu mbapika information okuteekawo muwaatwa mu buwongo nti musobole okutegeera nti eno ensi okusalawo kitundu ky'amaanyi mu bulamu okola ebitundu 80 ku buli 100. Osobola okufuna omuntu ng'agenda kyusa obulamu bukambawo ekyokulabirako olunaku lumu mu 2023 nalina mukwano gwange yali avuga boda we Kasubi. Waliwo omusajja yajja n'amugamba nvuga ontwale ku airport ndi ku speed sirinaamu sente naye ntwala ompe namba yonja kusasula ndina wendaga enyonyi egenda kundeka. Omusajja atomedde owa boda amutomedde butomezi tamumanyi oli yajjanga client naye nga talinaamu yalina 10 ayagala kudduka kugenda ku airport yali alina passport ye mu ngalo n'ebipapula ebiri awo n'agamba motoka ejja kunduyisa irese ewaka nyamba ontwale. Owa boda yasaamu emitwalo eki n'agikuba paka yiri kajansi entebe ku airport n'amuleka boda wezikoma. Bw'amala omutuusa ono yamugamba bugambe nti mpe namba yo. Bw'amala omuwa ennamba oli n'alinnya n'agenda ennyonyi n'esituka n'egenda nga tamuwadde yali n'eki naye njagala ojjukire nti owa boda yateekamu amafuta ge ga mitwalo egi olwamala ozisaamu owa boda ng'akomyewo omusajja wayita wiikisi 2 yakubira owa boda n'amuwa obukadde 140. Owa boda yatandikawo bizinensi ze yazimba obulamu ne bukyuka. Boda azirina alina boda 3 abaana be balipootinga nti mu bulamu Katonda asobola okuleetera omuntu. Era obuzibu obuliwo bapasita abali mu Uganda bonna babafera nga babalimba mbu bw'owaayo mu kanisa. Tunuulira ensiba y'abasiraamu
abe Uganda n'abawarabu. Omuwarabu tasiiba era nze siraba nga omuwarabu asiibi. Wabula mu kusiiba bo bashiftinga ebintu ne babiweereza mu Africa. Abawarabu be Uganda oba abasiraamu be Uganda bagabirani. Bagabira ffe abatali basiraamu. Tewali musiraamu wano. Nola nti Old Kampala mbu yasitudde ebintu ebitute Kagadi, Old Kampala yasitudde ebintu ebitute Mbale oba Jinja mbu mu kisiibo kino. Bo bakanya kwerumya njala, bo bali abeeri, bo bakwata ebintu ne baweereza eno. Kati mwesaara ze musiibirira okwerumya enjala emikisa ne gidda mu bali. Era ne muddamu ne musituka wano ne mugenda ne musabira ne mu bakatuliki bwe kiri. Nti mu kusiiba wano buli kimu balinde wa paapa. Wano ebintu ebikyatulemye okutegeera bingi naye ng'ebyaffe bitumala. Omuntu asobola n'okutambula n'agendako nga ku River Nile nga tewali musambwa, tewali just n'osaba obutonde ne bukuwa emikisa. Ngogenze bugezi ku naye. Naye ate bw'okikola olw'abantu obutamanya oli ajja kugamba asaba misambwa baseka kiti baveeyo mbusimanyi kabaka arokoke kati asiramuke kati abo be baliko amaanyi g'obutonde. Kati bambi olw'okuba nti baba tebategeera bali bakulidde teri musiraamu teri muwarabu asobola kujja n'abuuza munnayuganda mu Luwarabu. Eddiini Katonda baba yabatondera mu Luwarabu. Lwaki nammwe ate nga Katonda ali omu? Lwaki yatutonda ffe nga tuli Baganda, Barugwara, Banyoro, Bakyoli, Batesa? Lwaki teyatutonda ffenna mu lulimi lumu? Kati bekyo kyabalema bo bakuŋŋanya bino ebyaffe bye tukozesa kuwandiika ebitabo kubanga Abafirika mwe temuwandiika kyebatusingako kyebabasinga kuuma records kuuma record then record ezo ze bakozesa mu kutufera. Kankuwa ekyokulabirako nakugamba nti budget government yazisomye budget ey'omwaka gumu ebyobulamu baali bagamba oba bateeka mu trillion oba 3 oba 5 trillion 5 naye budget egenda okugwa nga bakolaga amasanyalaze gabanja Mulago obumbe nga buna amazzi babanja obumbe nga 6 kati bwanga babanja obumbe 6 amalwaliro nga tegaliimu ddagala edakiika y'emu teri muntu agende Mulago ne bamukolerako bwerere era asasula. Kati gwe bakugamba nti bawaddeyo trillion 5 naawe n'okisevinga mu mutwe n'ogamba baziwaddeyo ezo sente bazibalaga mu bantu n'amara ne bazisika temubateera mu ddagala temudaabiriza ezo sente singa zaali zikola trillion 5 mu byobulamu bye Uganda byebateekamu ezo sente ziba zisobola okukola budget ziba zisobola okutambuza n'emyaka eki nga buli ddwaliro lirimu eddagala buli musawo asasulwa sente taka wansi wa miliyoni buli musawo akola aweereza abantu nga buli muntu walwalira bamujjanjaba. Kyogamba nti zino kukoma mu mawulire juzi twabaddeawo mu January ministry y'ebyobulamu nejja ne bagamba mbu eddagala eryafudde liri mu buwumbi 45. Bannayuganda bamekorooza abaafa nga tebafunye eddagala eryo bangi. Ogwo gwali musango. Abantu no bali wano bakukulisaayo Ekagadi navuddeyo nabadde ngenze kwerivansinga kwongeramu ku kipawa kubanga nabadde ninamu ekizibu kya kamunguruze nabadde nkozesa amaanyi mangi afuna nnyo kamunguruze buli nkozesa amaanyi mangi oba oliawo kideetera okuba nga sisobola kulaba biri awo birina okulaba ebintu almost ebisuka ne mubina naye kankweko bina n'okulaba ebintu ebiri buli wamu ensi yonna buli wamu nina okubaako byenyumiriza naye engeri gye nkikolamu lwakubeera sisobola kugamba nti nkistopinga bwenti ne bwenti naye biri spiritual bino era n'obuyinza bwenkozesa bonna businziira ku mazzi. Nabagamba lunaku lumu nja kubawa lwaki ngenda ku mazzi. Amazzi bwe butonde obusooka kubanga ku nsi tewali object etakozesa mazzi. Era n'abantu abamu ab'edda abamu basinzanga Katonda ng'omusana, abalala bamusinzanga ng'amazzi, basinzanga ennyanja. Era omuzungu mwe yafeerera abantu mbu Illuminati eri mu nnyanja embaata zonna ne zirookingira okwo mbu amaanyi ag'ekizikiza gali mu nnyanja musimanye ennyanja ezitagwawo. Teri muntu gwe ne bw'obeera n'ebitundu 20 mu percentage y'omu mubiri oba wafudde dda nga tolinaamu mazzi
amazzi nga tegaliiwo ofa n'olwokuba nti tomanyi bakufera mbu sitaani ali mu mazzi naye nga mu butonde bwonna oxygen akolebwa ennyanja. Ebigambo byoyogera mu Matayo birina bangi bye bibuzaabuza. Wano waliwo n'omulala abadde wanene ku kyatiyo ng'agamba yani erinnya lirino Jesus is coming lyerinnya lye lyakozesa. Matayo nsaba olokoke. Ndokoka ndi musiru. Lwaki kati nze ndokoka ndi musiru. Ekisooka mu byonna okurokoka omanyi mulimu abantu abagamba okurokoka. Israeli abagamba yazuula Katonda sebo kiri edda byegwange ddonde omulokole kankuteereko wano edda abasooka wano okuplaneti zino kati kansooka nkunyonyole obeera mulokole naye mu bulokole obwo bakuwa history z'amawanga aga ani naani Israeli ndowooza ne Greece ate Misiri Yesu gye baamuzaalira ne Misiri bakwonako katono nze Roma Yesu mu kutonda ebyafaayo bya Bungereza oba Asia nga tebabiteeka mu Bayibuli ebyafaayo bya Africa nga tebiri mu Bayibuli Africa yote yalina byayo bw'otunuulira entebe bappaapa ngenda gikuteerako awo entebe bakalidinali gye batuulako eriko ey'emu ku bwakabaka bw'e Roma obwa Spain bakabaka gye batuulangako naye ng'eyo entebe eriko obubonero obwa Horus basigako ba Horus katika papa atula atya ku ntebe ng'eriko ekifaananyi ky'omudugavu gwagamba okurokoka ogamba nze okugamba okurokoka okimanyi oba onvumye oba onvumye sinze okitegeera so bamuyita Jesus is coming mwe mukyali mu diameter mwe mulinga roboti nti babagamba asaba wano ffe tugamba nti bw'otambula n'obutonde simba omuti ofune oxygen naaba obukyafu bukuveeko bwegenda weedugaze omale wiikisi 2 nga tonaaba oba ndebweze banaku 2 then oyimirire osabe okutula enjegero gamenti mukama njagala onaaze obukyafu obundiko buveeko Katonda yabikuteerako wali golina obiteekesa mu nkola kyekyalema ne gavumenti ya Uganda okulaakulana gavumenti emirimu gyayo giringa ena security ebyobujanjabi enguudo n'obusomesa ebyessomero education naye yo ekulaga mbu ebintu ebikulu mbu president abasiga eddamuzi mbu ne parliament kati parliament etugasaaki walayi nange nkinoya kati kankubulire Kenya ne Tanzania ekisinza obikuza ki Kenya bakola enguudo buli wamu ebizimbe bijja kujja oluvannyuma Kampala eno singa bagamba okukola enguudo eziri mu Kenya basenda abantu kiro na misana kubanga enguudo ze bali balina okukola nga abantu tebanazimba zaagaana okitegeera kati process eba nene kati government mugamba nti ezimbe Kampala kisinga sente ze begenda ospendinga esobola okuzimbamu ekibuga ekirala kyova olaba Nigeria yali erina ekibuga n'ekikyusa n'ekifuura nekide Abuja kakati tunuulira Misiri eri mu kuzimba New Cairo tegizimba mu Cairo mwennyini bweba ezimba Kampala omupya tebamuzimba muno bamukwata ne bamutwalanga Fort Gulu Mbale Soroti gye bateeka ekibuga we bateekateeka buli kimu Burundi munange ensinga Burundi yensi esinga obwavu mu nsi yonna Bujumbura si ye capital city ekyabata kimanyi abarundi wonoolaba omurundi ajja kubuulira omurundi yazimba Bujumbura neriraana booda awali abayeekera ne bagijjawo ne batwala ekibuga ekirala naye Bujumbura si ye capital city Burundi yensi esinga obwavu naye temuli wa booda mu kibuga ekikulu so obulokole kiringa okugamba nti mujje tubayigirize history w'abazungu mwe muli mashini kiringa essimu abalokole bonna balinga eno essimu nti essimu buli lunaku ogifiidinga mu kyoyagala lino lyepeesa erizaako essimu lino lyeryongeza volume kati sobola kunyiga lino epeesa nti essimu ne bwoliba ofa otya erizikira okitegeera kati mwe babalaga nti lino lyonyiga nezikira yensonga lwaki gwe weebuuze Katonda eyakutonda
ebirungi byonna n'abireeta wano n'akuwa climate change ennungi n'akuwa obulamu obulungi n'akuwa ebibira ebirungi ebibi n'abireeta wano oba ebibi n'abitwala eri then sitaani n'amuwa wano awalungi waakoze bw'aba sitaani yamuwa wano kitegeeza fenna Afrika tuli baana ba sitaani ate ekirala tosobola kuzaala mwana okitegeera tosobola kuzaala mwana n'omenyeka naye nga kekaana koolina ng'okaagala nnyo n'okazimbira amaka gonna katugeze nga mutabani wa Hajati Namyalo yamugulira emmotoka ng'ali mu myaka 5 emmotoka ya bukadde 3 twagiraba wagitulaga kati eyo emmotoka Hajati Namyalo n'amala n'akwata n'amala ogigula n'amuzimbira omwana amaka nga ya birthday n'amala n'ajja omuntu wa Karamoja kugamba atakwatagana na mwana we lulimi n'amulera n'amugabira ebyobugaga gwe n'agamba nti gwe biveemu we batugamba wekyali ku Katonda ne Sitaani abarokole nze sibanenya naye time weeneetuukira mumutunulire ensinga bweri mu maaso mu 265 waliwo ebitonde ebirizuukuka ffe tuliriibwa abantu tuliriibwa tulifuuka mu nyama tulina wano ffe tuli bayizi ffe tuli bisoro tuli enkoko tuli ebyenyanja tuli ente tuli embuzi tukola ki teri kintu kituyiga okujjako ebintu ebibadde bibiri empologoma ndowooza ekinene nnyo negoonya tayiga mpologoma negoonya ne tulifuna ebintu ebiri tulyanga mu maaso eyo waliwo species oba extinction ezigenda okuzuukuka kakati tuli live ku TikTok ate era nga tuli oba kukwata ebifaananyi ebyoku YouTube anti nyinza obutakuteekako waneeno live no discussinga naffe ono abadde akyagala egundi ebyo byoyogera bigende mu maaso nga tumuwadde wano akatebe ali mu kubuuza ebibuuzo ebikola ki ebigenda kati waliwo bano abagamba mbu Yesu ajja era kyembadde ngenda okuleetera ono agambye mbu ye ono mulala abadde addamu oli ono gwe mbadde nkugamba abadde abuuziza ekibuuzo ekyo n'agamba nti ye yalekeraawo osoma Bible lwa nsonga yalekeraawo osoma Bible lwa nsonga yagenda okyetegereza nga we wayitawo ebbanga oba eritali ggere tugambe kale emyaka 5 mu Bible omwo mulimu ennyiririze bajjamu anti kati Bible bagikyusa buli kiseera omanyi lwaki bakweka ekitabo kya Enoka ngenda kutumya ekitabo kya Enoka yadde ekiri mu bbeeyi ya waggulu ekitabo kya Enoka kyawandiikibwa omudugavu naye omudugavu oyo kyali kyekimu ne bino nga bino zino zi papyrus ngenda kulabako zino papyrus mwalimu omanyi ebyobujanjabi byonna ebiri mu okwetooloola ensi yonna ebiriwo mu nsi yonna oba okwetooloola ensi yonna baze nga babikola nga babijja mu Africa nga babitwala ewaabwe naye gwe omudugavu kyova olaba nti nze nzikiriza nti ne bwenfolowingi bw'abantu 2-3 naye nga nabo kyenyinyonyola nga nabo bakifiiringa oba ne bakiraba kubanga nze ne bwe mba nkiraba at least nze nina okuupdate naye tulinamu ekizibu eky'abadugavu be baganda baffe be baasiba bw'ogenda kati ng'eyo kagadde ewaffe gye nabadde bwensangayo omuntu kati kankubuulire kino nagenze ekagaddi kati nkubuulira facts eziri ekagaddi bino bulijjo by'ogamba nga tukayanira waneeno ng'ongamba ebyekagaddi nga ngamba kagaddi kyekyo natuuseeyo ejjo nakakasiza lwaki oyagala kagaddi kye bakulazeeko kati kansoke nkuwe facts ekisooka eri waffe kyova oyagalayo kakati ekisooka mu byonna nkuwa facts ate ngenda kukunyonyola ng'omulokole otegeere era eno vidiyo ngiweereza omulokole omanyi juzi nina omulokole gwe nalabye nga yasaamirira Kyagulanyi mbu simanyi munange kambaweeko facts emu ewaffe kagaddi ebitundu 9 ku buli 100 bamanyi Museveni lwaki bamanyi Museveni nga Kyagulanyi bamutegeerako ebitundu nga 2 ku 10 kiri bwe kiti
nze nabadde manyi lwa nsonga nti Kakumiro Road ewa Nabbanja ovuga n'oyitamu ddala y'otuukira ewammwe kyobola baagala nnyo Musa. System zino gavumenti y'NRM ze yali routinga. System ki? President buli walondanga babbalamu. Bagenda nga bakubunya ekigambo. Bwe babunya ekigambo bamanyi kati abantu b'omu byalo tebamanyi bubbi buli eno mu Kampala, tebamanyi kiri mu paalamenti, okitegeera tebanaba kutuuka kutegeera. Era omukisa Museveni gwalina guli ogusimajje tigega mukuma era nekino nkyogera naye akimanyiiko. Omukisa Museveni gwalina guli ogu nti mu Uganda yona district oba obwakabaka obumanyi ku nguzi etambula oba enkola ya NRM percentage esinga eri wano Buganda. Nisinga waliwo obwakabaka nga bwonna nga buli sharp nga bwagwa mu gavumenti y'NRM nga bulinga Buganda, Museveni yandibadde tafuga. Naye kimuyamba nti obwakabaka bwonna obwabuka Museveni bwawano nkufuna Abannayuganda abatambudde ku kyobola Museveni nagambanga nti bwayimirira ku TV akugamba nti express oba gavumenti ye babe minisita abeki bagamba nti express yesinga mu nsi yonna. Kati omuntu ng'ono omurokole atamanyi wawulira ekintu ekyo aba amanyi nti kyekyo teri kirala. Kati kyekimu n'abantu abali Kagadi y'ensonga lwaki NUP erina omulimu omunene okugenda okubunyisa ab'omu byalo bonna. Onfuna era n'abategeera ekyo nti gavumenti byekozeeko si bituufu be bamufa abawangaalira wano n'abali mu abavudde mu areas ez'enjawulo. Naye tojja tuuka mu byalo President bw'anaawaayo minisita ne ba PA be ne ba relative be bayambako okubunyisa Museveni. Katugeze bwampa oba minisita kati olwo baganda bange be bafuuka emizindalo gy'omu byalo muwe Museveni awadde omwana waffe naye ne batamanya nti mwebyo be boogera be bivaamu ebibakaabya. Saawa ya leero ogenda okwesanga mu Tanzania nga ekibuga ekiringa ekyokuna nga kirungi n'okusinga Kampala emyaka gyalina oba ekibuga kye balina mu ggwanga ekikulu Uganda Kampala ekisooka yandibadde tali ku mutendera guno gwaliko kati ogw'enkuba n'etonya amazzi ne gayingira abati n'olaba mu Kampala mbu emyala jajjudde mu capital city mbu mu arcade gyafuze ku independence ey'emyaka 60 kasookedde Uganda efuna obwetwaze. Uganda n'amawanga gafunye obwetwaze mu gy'ekinaana gasinga Uganda okuba obulungi. Kati parapasa oyo bo buli we boogera nga bwe nkugambe nti sente bazisoma mu mawulire naye olwokuba abantu tebamanyi ne balowooza nti budget trillioni 5 zagenze mu byabulamu. Lwaki muva wano ne mutuuka mu malwaliro ne babasaba sente ate nga gavumenti yazitaddeyo? Ye lwaki bo bajjanjabira bweru? Lwaki babajanjabira ebweru? Lwaki babasimbye ennyiriri? Lwaki omusawo akujjako sente? Ekirala ekyokusatu ekisembayo lwaki akuwandiikira eddagala ogenda oligule wabweru ng'ate oli mu ddwaliro ery'eggwanga nga gavumenti eriisaamu sente. So abantu abatategeera gavumenti ye America mwaba following ebyo bya gavumenti ebitategeerekeka mwe barokole onfuna. Kati n'omurokole bo batyo bamutayiminga mutayimu loop naye nze sibanenya kubanga tobalinaako buzibu sibanenya kuba tebategeera mujja tuuka ekiseera mutegeere bino bye mugamba mbu Yesu nze bwenkera nenkwata nensindikira tata wange 10 ne bangamba nku wojje Mukama azeewo eyo esaara esobola egisinga ya bujingo ogase bujingo Kayanja Kakande Bugembe Basheka 10 ebe bakuba esaara ya taatawo bamama okusabira ng'omuweerezaayo kati ne baddawo kisinga nenkera ku Sande ku Bayibuli lugero naye abantu bo basomamu Yesu n'atwala mu ggulu Yesu mbisima tulinywa omubisi. Nze nababuuza ekibuuzo ebintu biri bisatu patiko ziri 3 wogenda torabayo tomanyi ggulu bwerifaanana tomanyi geyena bweri
bye bakugamba mu ggulu ate byokola ku nsi. Ate ne Sara ya kitaffe mu ggulu bagamba nti byoyagala bikolebwe mu nsi byoyagala bikolebwe mu ggulu bye bikolebwa mu nsi. Oŋŋamba otya nti ndisangayo omubisi mu ggulu nga ne ku nsi weeguli? Mbu ndibeera n'abakazi ndifuna amasanyu. Omwoyo gulya anti kati byoyogera omwoyo gulya kubanga omwoyo gwe gugenda mu ggulu si bwe kiri. Kati omwoyo guneebaka gutya n'omukazi gwe boogerako? gwe byoyogera bibuzaabuza bangi. Nange kennyini nabadde just ne mukutoolako obutozi kugatemera particles olabe nabadde yeewamu kuba nakuwerekeddeko ne bagamba nti muli ba Church of Uganda kuviira ddala ku bakadde bo gw'oli wa ddiini ki? Kubanga byoyogera nabizuula nabuuka nze eddiini sizisamba gyanze siri baseeka kiti. Tolina ddiini gy'ovumirira? Just nze mba oba ngambe nti kugezaako okuzuukusa abantu kubalokola. Kankubuuzeemu eddiini bwebanga eyagala ngifevalinge ngibuuzeemu ekibuuzo. Eddiini zonna abasiraamu n'abakatuliki omanyi eddiini y'obulokole nze kyenjagalako kiri kimu nja kikubuulira gye bujja. Eddiini ey'obusiraamu n'obulokole bwebanga basinza Katonda gwe babagamba gwe babanyumiza lwaki paapa bwafa bamuteerawo misa ye? Akulira eddiini y'obusiraamu bamuwa misa ye mu Buwarabu. Ababagabira amataka wano mu Afirika oba Obwakabaka ate ne mutandika obujevuna. Ffe tulina abazadde baffe be tumanyi wano e Uganda bayitirivu. Oli asiima n'agamba banange nayo kapoloti kange kankaweeyo ku kyaki neebaze Katonda bakolereko emirimu gy'ekkanisa. Kituufu. Waliwo misa waliwo saavisi gye baali bataddewo mu ekereziya oba mu kanisa oba mu busiraamu okusabirako edduwa. Eyo saavisi nga yagwanga lyonna nga bwe balina Idi, Easter, Christmas, Idi Mubaraka, Idi Bifitiri, simanyi biki byonna esaala bazisabira Abawarabu n'Abakatuliki era olwo. Muddugavu ki awaddeyo ettaka ne betukeera ne tugamba kati ku bya bagenze wali mu system ne babibawa buwi ne batulaga endagaano enkadde nti guno omuzikiti gwagula wano eno ekereziya yagula wano eno ekkanisa yagula wano weeri nga bagula buguzi kashi weeri. Abantu abaze nga babawa ettaka temusobola na kubasabira mbu musabira abazungu mu nsinze ebyo. Soko yagalize mufirika muno sowe wabitegeera owaayi nze ntunula butunuzi naye njagala obagamba kino abarokola ekintu kye bakolamu nze kyembaagaliza kyokka kyobaagalamu kuba nti akasente kadda waabwe mu baddugavu bannaffe abalokole. Eddiini y'Obukatuliki buli mwezi esoloza kati yalinnya eri mu triliyoni mu obumbe 600. Obukatuliki okwetoloola ensi yonna zigenda ewa paapa n'azidraftinga mu World Bank ze zikomawo ze batuwola wano mu Africa ze zikomawo nga zijja mu bisiyaga ebirabo. Sente zonna ze muwaayo mu makanisa tezigenda wa Museveni, tezigenda mu palamenti ya Uganda, tezigenda mu system za government oba mu education, wabula omuzungu za bwe zimala otuuka ewa paapa azidraftinga mu World Bank. America yazicontrollinga. Kyovara wanakukolera triangle bweti. Esente z'ebirabo Obwakabaka buli wano, obukulembeze buli wano, eddiini eri wano. Bye batambulira mu Kyovara bw'Omungereza paapa aliko kati mu America. Paapa tasobola kulayira ng'Omumerika takkiriza. Ne oba ofa ate bakalidinaali bagamba nti America yafuga ensi towakana. Paapa yalonda gundi ani ate gwe bwe nkugamba Omumerika njagala otegeerere wano waggulu. Saagala otegeerere wano waggulu tegeera munda Omumerika ow'omunda yaani be ba reptilian be bafuga ensi. Waliyo family 15 ng'ogyeko zino ze Kennedy family be ba reptilian ngenda va ku bano ba child family. Naye okutuula wano ono ya controlling a Commonwealth oba Obwakabaka bonna okwetoloola ensi buli mu ngalo za Bungereza. Obwakabaka bwonna kabaka wa wano bakabaka bonna baali bagenda okuwaaba. Waliwo etteeka lye baateekawo bandikuddiremu nga
okusasula abadugavu be bacunya Kongo yo kasenga yagenda mu kuwaba bandigisasudde nga trillion nga 5 eza pound. Uganda yo kasenga yawaaba ebyobugaga bungereza byabba mu Uganda teyakosebwa nnyo era yo bagifuzeemu wano jo juzi nga ekiwamba ekitulugunya abantu nga kigenze slave trade babafuzeemu wano nga deddiini wano bamaze okugikuriete nga mu gya 18 awo nga gwako webaze wano e Uganda naye mulimu amawanga ge bayingira 1400 1500 1600 19 obudu ne butongozebwa mu officially naye mu 1513 baali bayingira da mu Africa okitegeera nkitegeera 1619 ne balyoka batongoza obudu okwetolola ensi yonna era ne mu live world behind bakikuteeramu kati wano Uganda tirina wano abasinga okukosebwa be bano bemugamba musimanyi bafiire na mugongo abajulizi abaali bagoba abazungu wano ne babatta olw'amarobata ne bawayiriza kabaka wano kati osanga abantu bali na mugongo tusabire Yesu ate nga Katonda yagamba mbugo olina okukkiriza ne weeyatulira lwaki ogamba Maria nsabire kitegedde so bingi naye ng'okubitegeere okwo kwonna nga bwe nkugambye nti omuntu yenna atamanyi yakeera n'agamba nti rokoka tijangu mu ddiini yaffe ddiini yo naani ani yagireeta owandiika otya eddiini tulina kankurage tulina abazodda nga basooka wano gende Fort waliyo history mungi gwe ngenda n'okukusabuukululira wiiki ejja ebyafaayo ebyaliwo wakayita kayotikeera eziri eyo mu 14 ng'abadugavu be bafuga omuzungu yatandise okufuga mu myaka yasembeyo okuyingira mu buyinza wano yatandise mu myaka gya 8 ng'abadugavu civilization yaabwe ekomi era n'asangayo zipiramidi n'akuŋŋanya history yona n'agikyusa n'agivulungulula na buli kimu sawa ya leero yaliko naye nkugambe nti abadugavu bafuga kayotikeera 14 n'ekitundu 14 bafuga emyaka emitwalo 15 nga yefe ba super power kankuwa ekyokulabirako okimanyi nti wana mu history wamwe abaraga abatwa be basooka wano abatwa waliwo n'Abannayuganda sawa ya leero ng'alina masters nga tamanyi n'abatwa waliwo n'Abannayuganda balina masters nga tamanyi n'Abannayuganda bameka abasooka ku nsi wano nga Bunyoro empire nga yakatandika ndayiro nfune bulungi yali efuga almost territory yali erina ensalo n'obwakabaka bwe buti waliwo Kush Korombo ne Bunyoro Korombo yali Kongo nga waliwo abantu ba giant abali mu mix na tribe gye bayita abantu kyava mu lulimi Abanyoro laze nga bakolako bwogendako wane murago awali murago omupya kati wano waliwo ebizimbe ebiriwo ebirala ndowooza nja funa olunaku ngendeyo nkulage emulago waliwo sketch ez'Abanyoro be bateekawo nga balaga abazungu abajja wano mu 1861 Abanyoro babazaalisanga nga babalongoosa nga balina negundi nga balongoosa omukyala Omunyoro nga alongoosa omukyala abazungu babiwandiika ne babirekawo omulago era bw'oba wakayingire mulago mu stade y'emulago ne basooka okukulaga n'ate mu mawulire tebibaamu ne bwe basoma wano ebyebunyoro omuzungu asigala alaga nti mudugavu gwe olina okwogera nti wafunye obukugu okuva mu ebweru naye ng'Abanyoro bazaalisanga n'Abaganda abamu Abeda bazaalisanga kati gw'ojja ne bakufiidingamu eky'omuzungu n'ogamba omuzungu yayiiya kino bannange temumanyi temutegeera ensonga lwaki bw'oba tosobola kwawula ddiini ebbanga ly'omaze ku nsi olina emyaka 3 bye bakugamba mu ddiini biri mu Africa ate bye bikolebwa ku bulamu omuzungu nga yabijjawa ekirala ekyokubiri kyensembyayo okusembyayo n'abalokole baba naddiini mwenna oba oli musiraamu tunulira amaddiini g'abazungu okebere weeweeyo okoleko research ku lw'essandi tojja kusanga muzungu yena ali mu kanisa babeera mu factory
babeera mu makampuni baba bakola okay naye gosiiba olekaana katole enjegere linga mukarakasi oli agambye nti oyogedde ku byokusaba okulula eŋŋendo ezo ng'olwogambye olwogenda efort era naŋŋamba nti awe fort kireka waliwo poto zino nga zozengo oyogerako ne bagamba nti okutambula naawe kinaabeera kitya banaba baagala okutambula musobola okukuba ku simu zaffe eya office eya 0753 20 21 40 0753 20 awo oba oyogera wano ku office directed ne tukubulire olunaku lwe tugenda n'engeri gye tujja otambula munange okutambula kulimu okwerusa emikisa gyo fe kati kankuweebwe njogera nze mba nkiikiridde buli omu ffe twabeeranga mu kagaddi ng'okola bizinesi naye takwata ne tubeera e Masaka n'okola bizinesi nga tusobola na kusasula kayumba ka mitwalo 2 naate oluyingira e Kampala osasula ya mitwalo 3 kitegeeza nti olutuuka eno mukisa guli wano oba wano waba wakusiima ng'eri akalaisi kakulema kyokka ate wano eno oli ate buli woddayo eri obanga eyeyambuludde ebisiraani kubanga bwe tukolera wonna baturoga tebatwagaliza batukolimira kati mu kugenda okwo empewo zaawukana sigamba mpewo zabeka byammwe babalimbalimba bye mutategeera ngamba climate change akawuka oxygen obutonde bwa wano tebufaanana na bw'embalala waliwo ozone layer za njawulo kati osobola ogenda embalala ozone layer yayo nekwambulula oba n'ogenda Kasese nekwambulula owe Kasese n'ava Kasese najja eno abaana bamuwulira nti yali agenda kusoma n'afuna ssente n'akoma wano n'akola bizinesi kitegeeza nti bwe yatuuka eri waliwo amaanyi agamunaazaako ebisiraani byonna n'akomawo ewaabwe nga mutukuvu era nange kyenabadde ngenza okukola so mu kutambula ogenda efort waliwo kye bayita wormhole yes wormhole omulyango ngenda gezaako okuguzukusa omulala guli mbalala biharwe omanye embalala ebiharwe oli munyankole oli mu busheegi oli mu west tomanyi na biharwe tomanyi na makulu gali biharwe wabula ovaano n'ogenda Mecca ovaano n'ogenda eri simanyi Fatima omuzungu tubyakola wano kyova olaba nze nali mbagamba ebya URA ne mbagamba nti URA yesibye Uganda mu bwavu singa ekola nga bwolaba UPDF esobola n'okufuna tenda nezimba Kampala yo n'ebizimbe n'ebiteeka eri mu bbanga kitegeeza omujasi wa UPDF ku ssente ze baba bakola tebalinda CDF kusooka kubagamba nti tubongeza omusaala oba gavumenti yo yennyini esobola n'okuba ne ssente zayo zigimala nti twagala gulayo ebyokulwanyisa ebikuuma eggwanga mbate budget batuwa ntono already ekola URA lwaki mutuula ng'ate mwabateekateekera eggwanga ebyo bye bimu ku bintu ebikyasibye Uganda mu bwavu so nga bwe mbagambe nti nze navuddeyo mu kyalo navuddeyo okwenaazaako oba okufiiringa obutonde okuba nga nsobola okukola emirimu obujuvu bwagyo so naye negezaako okuba nti mbaako nebyemba ekituufu kiri ekino tuli basadifu nnyo okuba mu kifo kino oluvannyuma lw'ebbanga ddene mwe mwazaala Matayo ne musoma ne Matayo abangi mwawangaala ne Matayo yamala okuvubuka mumusindika e Kampala bw'atuuka e Kampala eyo n'afuuka ensonga naffe ne tutandika n'okuba eriyo nga twewuunya n'okwewuunya ne tugamba muntu wawaava simanye kati kenje bitundu byeri ekagadde n'ayingira ekibuga Kampala n'akwata ku mitwe gy'abantu nga bagaalule abasajja balina digiri zaabwe abasajja ensi bamanyi mu birala naye nga kati batambula ne Matayo tulina omujuni eyava ekagadde ekyo nno njagala okubategeeza ffe eri bwe tubeera mu kwewuunya tutandika kwebuuza gy'ava wafaanana watya era bulijjo ono muteeka ku nninga lwakuba nti emirundi mingi gyabadde nga jjeeno ate nga nange eri emirimu ginkwata ne bannange ne tukkiriziganya genda eri tetusigale eno ku woofiisi nga tukola emirimu
leero namugambye tosobola kubangondeka tosobola Mungu n'akinkolera emmotoka emukuze yakamala okubanga afuna ebiro ebyo ejjudde sayansi mungi nga tewali mulala yenna agisobola okujjako nga nze kale n'olwekyo ekyo ne kimpa omukisa omunene nnyo okulaba nti mbadde nteekeddwa okuba nti ntambula nayo omulimu omukulu ffe gwe tukola eri gwa kumukuuma ku lwammwe kubanga mwana wammwe mutabani wammwe era mukwano gwammwe obugalo era mpiddamu omulimu gwaffe ne guba gwakukuuma ono gwe twamala okutegeera ekituufu kiri nti no Matayo abasinga tebamutegeera naye oluvannyuma lw'ebyo ebizenga bibeerawo bannakampala ne batandika okuba nga basamaala ataani oyo bwe tubeera eri e Buganda kino kati kankibabuulirako nze ndi musajja Buganda naye bwe tubeera eri e Buganda abantu abasinga tebakkiriza nti eriyo omuntu omugezi okusinga Buganda kati bagenda okulya tuna obujuni funa omukagadi yatandise okwogera ebigambo ebyamagezi era abasinga baalimu obutakkiriza ne bagamba tujja genda ku woofiisi tumulabe nzijukirawo omusajja yali omu yalina omukyalo omuga abantu b'amaanyi bo bajjanga abazze okugezesa bajjanga bambega kati bamala okuba nga bazzenga bambega ne batuuka mu woofiisi y'omukulu nga baagala balabe afera ategeera byayogera oba ne babaako ensonga zaabwe ze baali boogeraawo naye nga si tezaali entuufu nze mba ndi mu woofiisi eddako ne bannange bano tugenda okuwulira omusajja eyasituka n'agamba twafudde dda kubanga bye baayogera Matayo yabagamba ekituufu ekibaleese kirala bye muŋŋamba kati mulimba mwogere ekituufu ekibaleese bwe beetunuulira bati omusajja yakwata ku mutwe ng'alaba Matayo ategedde n'okutegeera nti bazzenga bambega bamufera naye bazze lwakubuusabuusa nti ddala kyali takire so kati ffe abasobodde okutegeera Matayo omuntu nga nze bwe mbadde nga nkola risaaki okumala emyaka gyonna nabuuliranga abantu omukyalo gwe bayita Babavanga yali mukyalo w'e Bulgaria naye yali muzibu nnyo n'atuuka n'okufa nga amaaso gano gaziba naye n'abeera nga alanga ebintu ebigenda okubeerawo era kyewuunyisa ono bw'ajja e Kampala bagenda okutegeera nti yakomana mu bittu n'olwekyo ng'omuntu yenna yandigambye nti Matayo alabika alina ebitabo by'asoma najja n'atulimba ng'ekyo tosobola kubanga okimuteebereza kubanga ne by'omugamba eby'oluzungu asomera byo nga tabimanyi kakati ekitonde kyammwe kino Mungu ffe bwatu bwe yakituwa n'atuwa obuvunaanyizibwa okukikuuma okukirabirira mu mbeera yonna bw'alwangawo Matayo okubanga jjeeno ekituufu temumunenyanga kubanga n'okusituka obusitusi okujja kati nti azze ewaka temumanyi biki byabayeresezza temumanyi bantu bameka ababeera basigaddeyo nga bakaaba amaziga mukama wange nyamba munyamba tondeka olw'ensonga nti abantu babadde ng'ayamba e Kampala yo n'abalala bangi abali wabweru w'eggwanga bangi Matayo waatabaddewo ku woofiisi okukola ku nsonga zaabwe buli omu awulira ng'obulamu bw'ekyanga n'olwekyo temumunenyanga omulabanga akeereye okubanga bwati akijjako eno ku butaka ewammwe naye ekirungi lwaki mbeera mu buliziganya nsaba tukkirize batayi bange ebigambo yange erime kubanga bibeera bingi ekigambo kye nasoose nakyo kyakubebaza okutwaniriza ekimu ku byenjagala okusembyayo ye laavu gye mulaga omwana wammwe oba ani yabitufeze n'atugamba mugiranga mwakawetaawo simanyi wali omuntu gwe mugenda okugenda naye tugenza okulaba baveeri baberikofe ekikimataikire bikolo biki naye ng'ate nga abamugiranga abamanyi n'agamba nti ndowooza kati oba yakoze bino nange simanyi so ogwo omukwano nze ndabye abantu nga bali mu nfufu neŋŋamba Matayo oba ffe tusooke tugiremu okwo ku mmotoka enfwene n'agamba nti abo ne boonoogiyimiriza nabo bajja kuyimirira so lava efaanana bwetyo nze nkakasa bulungi nti Mungu bw'agitunuulira bw'ati nammwe agenda kubanga bawe enneema nsaba tukkiriziganye eno munsaasire mpite omwana wammwe oba mutegeera okuusinga ajja ababuuzeeko ebisigadde biri mu mutwe gwe neyanziza masiba muta amagana so ashomerwa bareba n'okunyanyirira kubanga jamuka ekyo kyangu abwekyo bange abantu bingi abali abaliwo
abantu abarasinga obwingi batara baha attention baragira obwire barasinga nti abantu kumanya omugasho gw'omuntu tibarakira kumanyibwa b'omuko waabo abarakira kumanya baraba bari heru oba hare. So nashemererwa munonga wa chairman niwe yanyaniriza ni mwe n'abatwarwa nabo Kagadi. So ruhanga bantero era ndashaba mugume murakora musa ruhanga amugereho era ndabashabira ubuhanguzi. So eridoba najantakanyiho muka banga amaze rubwajo. So ndowooza ngenda kusooka engeri gyenkyali nti nkyali fresh ngenda sooka kwagaliza mikwano gyange bonna abalina ebirooto bye bagoba bituukirire, abalala abaana abali ebweru abaseranidde ebweru naddala mu Middle East nga tokola mwenna ngenda baagaliza okufuna emirimu mangu. Abasigadde ndowooza mwena Abannayuganda abanjagala n'abatanjagala namwe mbaagaliza, kubanga teri muntu ku nsi kuno ateekeddwa kuba bubi, ffenna tunoonya kuba bulungi naye olw'obutategeera tweroga. So nze mbaagaliza birungi byereere kobeere nga omanyi oba tomanyi. Era nina ne bakama bange aba Board of Africa abo bo njagala nga buli dakiika basanyufu, njagala nga buli dakiika basanyufu era ngenda kiteekesa mu nkola okubanga buli muntu buli mulimu gwakola buli kyoyayaanira njagala kugezesa amaanyi, kubanga eno wiiki ngenda kubrokinga, ngenda kuteekako South Africa ekikolimo, ngenda giteekako ekikolimo, ngenda giblokinga mu buli kimu. Naye engeri gyengenda okikola nja kugezaako okubawaako omukisa ngende ne kamera ku mazzi mbalage engeri gyenja okikola. Ngenda blokinga South Africa mu buli kimu, ngenda gisaako ekikolimo nga kya myaka 10. South Africa ku kino kyeyatukoze nga kyeyakoze okulyamu Africa olukwe kyekindeetera okukola ekyo. Njagala nkusibulire wano eno ndowooza kambagalize olunaku olungi twakomewo enkya tutandikira ku muddugavu gwe batidde mu mazzi waliwo leero baasa egudde, naye kambagalize olunaku olungi mbaagaliza masanyu meereere. Ate nagendako mu kyalo enkuba bwetandika okutonya vuga ogendeko mu kyalo ne bwe weebakayo ennaku 2 okomewo. Mbaagaliza olunaku olungi mweraba Bannayuganda. Kale tetugenda kusukkako waneno naye nga kofiisi wo twakomeddewo ddala muwadde nga mukuba ku masimu mwebale nnyo mwebale ddala abatugoberera nga mwebuuza ki ekyatutuukako. Twali twavaako mu Kampala ne tugenda e Kagadi, naye kye twalabye e Kagadi oba nze kye nalabye e Kagadi ku mwami ono ngenda kuba mbikulagako awo mu vidiyo ngaawo ogenda okulaba mu maaso awo. Olwawulidde buwulizi nti omugagga ayingiddewo ne basooka bazijjayo ogenda kuba weerabira akamanya nze Stone M njagala nange nkusibulire. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.